Tata Aula. Wanji? Jebale Tata Aula. Kale Masaka. Nawe jebale ko. Kale Tata Aula. Badde mbuza mama Aula mwali omwo. Mama Aula yette Aula eyo mukatale balina gye bagenza ogula. Annaye. Ebedda tuyeyo wansi ne mukasanga amulinze bambi tamulaba. Ate bakoze program eyokumulaba. Mukasa bakwatagana ndi mama Aula. Bakwatagana. Balina enkolagana. Kale abadde agambye engeri gyatamulabye n'atumanze nti bwe mba musanze muwe zino ssente. Adamu wadde zino ssente bambi. Naye engeri gyataliiwo ndowooza kanzikuwe eziwenze ojja zimuwa ziwenze ne Tata Aula. Ekyamazima nze mama Aula mpulira ennaku kubanga alidde mukasa ssente zitagambika. Ogambye otya? Mukasa agenda kugwa eddalu lwa mama Aula. Sigwakunda ogusoose. Sigwa gusoose. Buli lwekyusa nga nze mbatera nnyo basanga ate n'ebiseera ebisinga wabeera nga tamulabye nze gwawe ebintu nembireeta. Kyeza ebintu byenda mama Aula byabaleese. Mukasa yaba bimuwadde. Kyokka naaba ng'ambe kyabuze mu katale. Ate n'ekirala munnange olaba Mukasa alina ennaku bambi. Ogera noyite wa Mukasa na Mukasa ali ku gujanjalo gwatokosa sande ku sande gujanjalo ne bambi ogera okulaba Mukasa aguze ekyennyanja era akiga angamba Masaka kitwalira mama Aula. Kale Tata Aula tujja kuba tuddamu Kale webala kasente. Ndaba okyuse. Webala kasente kaneno. Bambi kamuwe Mukasa yakamuwadde. Nja kamuwa. Kamuwa.